Kadaama TV baliko banyanze Heneni bangalira wano yoyede yenkolera naye yalawudde ku nsonga z'omuwala. I'm so excited okufumbirwa boswe oba Omuwalabu. Omanyi ffe abaddugavu tulina engeri gye tulabamu abazungu. Nalaba omuzungu waba amukwanye oba nga ayagala muwasa naye twalanga nti ye wabbeeyo, kitegeera. Tulina perspect gye tulaba mu bazungu kugamba etali nnungi ate nga nabo still bantu nga ffe. Kati excitement bambi etukozesa ebiseera ebisinga ebikozesa abaana baffe ensobi ne batamanya na wazi yaabwe. Nze njogera nawuliddeko njogera out of experience wano mu family gye nkoleramu. Balungi, bantu balungi, balina omutima emirungi, tebasosola, bayisa abakozi baabwe bulungi ng'abaabwe. Naye ssebo ky'oba omanya Kadaama osigala oli Kadaama ne buba walungi w'otya. Kuba ekisooka abaana abantu mu nnono yaabwe kizibu okuwasa wabweru, okitegeera. Ebiseera ebisinga beewasaamu. Simanyi mabega waakyo kiriwo naye nze bwe nabuuzaako baŋŋamba baagala like kukipinga byabugagga byabwe obutafuluma wabweru. Namba esinga majority bawasa bantu baabwe, bawasa within their race, okitegeera. Nga omuwala ono gwenjogerako yabafumbiramu yasooka kuba mukozi. Kati mutabani w'ewaka n'amwegomba. Mu-Ethiopia bano Aba-Ethiopia abeerwa nnyo era oba omulabi toyinza kugamba nti n'Afirika. N'Aba-Ethiopia bali so mixed balinganga ffe Abanayuganda. Osanga omuddugavu ennyo n'osanga omweru n'osanga oyo wa. Kati ono omweru n'abaana be yazaala bennyini. Olaba nti oba omusanze abasinga n'obulungi si kuwana naye abasinga n'obulungi. Naye baagaana omwakiseputinga. Omulenzi w'aka yamwegomba n'amuzaalamu omwana asooka, owokubiri, owokusatu. Naye omukazi bamusosola ku kyesitasobola na kunnyonnyola, okitegeera. Ng'ate mulungi mweru kanti twale bwentyo kuba bano bo bafa kkala, okitegeera, bafa kkala yabaziba amaaso. Mweru mulungi muwanvu naye nti yali Kadaama n'ekirala nti ava mu baddugavu Bafirika. Eky'Obufirika tekyandibadde awo nga kikulu naye Omuwalabu okuwasa wabweru. Yes, bawasaayo ensangi zino naye era tebakwakiseputinga, tebakuwelukaminga ng'omuntu owennyini. Ono omuwala omukyala talina ssanyu wano n'omusajja teyamufumbira, okitegeera. Ali awo alinganga asula na wannyina bamuwaako olw'omwoyo buli omutamwagala. Kumanyi tebamwagala batandika n'okiteeka mu baana abato n'abaana baabwe babasosola, okitegeera. Batandika n'okiteeka mu baana abato tebamwagala, tebamusembeza, tebamuyitayo na kumuyita bye bayita simanyi kaalo simanyi ki. Bafuuga nti ono anti nti ono anko. No, bamusosola, tebamuwa respect. So nze ndabula oyo omuwala tatagala kuze won't accept ne bw'anaaba mulungi nga bamwewaka amata, okitegeera. Bano abantu bazibu kutegeera. Kubona omukyala bw'omutunuulira mulungi abasinga naye nti kye batamwagalira nti si waabwe ate nti alina mukozi wa waka tebasobola kuwa respect eyo. So ndabula bonna balina interest bano abantu bange. Mukakkanye obwagazi. Nze banaye simanyi basobola n'okufumbirwa wabweru w'eggwanga lyange oba wa race yange kuba kiba kiyamba kinene okufumbira omuntu bamwetegeera, kitegeera. So mutulabulire bambi akendeeze obwagazi. Ebyobugagga tebimuziba amaaso kubeera tagenda birabako, okitegeera. Ebyobugagga by'abantu bakuritikaizi tebalina ttaka, amayumba tewali tebiringa byewaffe. Simanyi fumbira omusajja obugagga bw'anaafa amusikire no, ebintu ebyo bya njawulo. So bambi mugambe alabuke nga bukyali tatawaana.